salute. Yongeza tena. Nengoza kino ojja kukitwala wa pulezidenti aliwa bamwembwe eriyo abatali ante si bangi naye tubaleetedde Vice Chairman Kingston. abakulembeze abaliwo bawedde sirabye ku bakyala ate nga gye bali bangi. Amanya agange batta Sheikh Anas okuva e Karajipa n'amageto nga batta Amidi Sekalega Singa Mukaraki yenze akulira geto y'omu Karajipa n'ama afande gwe mulaba nze Sheikh Anas gwe muwulira mu Karaji jambo jambo nina mu geto ez'amaanyi eno tugifadde era tujja kwaniriza enjogera saaliwandiise zibaliwandiise wabulabiza mukolano tukingako mpolampola biyanguza kuba mu budde buno nyimeddeko madamu tugenda kukwatagana n'omwana wa geto temwerabira era negamamu osistation olakifuna abanda hadisi njagala kugamba eno timu eyimiridde wano tukola nawo bulungi nnyo wagazi kubabeerawo obuzibu n'obuvudde mu kitundu asooka nankubirako essimu nangamba madamu osi gyoli eyo but you know what is on ground nemugamba kiki 2 days back waliwo information yali circulating St. Augustine School where results didn't come back. So it was through his efforts. Abaana bagala kwekalakaasa naye badde njagala ensonga eyo gikwate bulungi. The director of that school called for a meeting of the parents and the students. Why their results didn't come back, it was because they had cheated the exams. Ne babatwala ne ku UNEB ne bagamba baddemu senior 4. But I want to thank Shafiq Gayampa that information. Era simanyi kiki ekiri mu katundu kange. So abaana bageto endagala kubeeyanza nnyo. Then nsaba tusigaze enkolagana ennungi eyo. Then I don't know it was launched. Sifunangako bumenyi bw'amateeka nga buva mu baana ba geto. Bo bennyini bamanyi okubeera nti nga bejjamu abo abamenyi b'amateeka, so njagala kubeeyanza. So apparently that is the situation that is on ground. We are working hand in hand with them. Kansala Nkomaawo kubeebaza kubanga okusinziira ku OSI olw'enkolagana ennungi gyeriko mu makati ga poliisi ne
n'abaana ba geto kubanga ebifo ebirala bwe bakugamba wali geto gambaho mu kusooka geto yalina erinnya ebbi naye njaga kubeebaza kuba kati mugenda mulongoosa kati era omuntu bwawulira wali waliwo geto amanya abo bakyali baffe ate tubeebaza n'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka okukolaganira wamu ne security okumakinga sure abamenyi b'amateeka ate tebakozesa linnya lyammwe neyeeyita owa geto okumbe nga mukozi w'ebikolobero so njagala kubeebaza nnyo olw'enkolagana ate n'obuwagizi eri gavumenti so olaba omuntu bw'ajjukira olubuto mbwenjala ekuluma aba munno so twagala kwebaza mukama waffe olw'okujjukira abasiraamu okubakongratulatinga mwebale okusiiba kyekitegeeza abalowoozaako abamanya abaana bange bageto gye bali ate basiibye so nina obasiibulira so twagala kwebaza wallahi amu mutetukyawangako tutwali twagikyawa naye era yagamba nti wiiki eno egenda kutambula n'omwana wa geto bagamba baganda bange tweyongere okubanga twetereza mitima tweyongere okubanga tukolawo ebintu ebirina okubanga birina ekifaananyi ekyobwegasi tukola zigroups baza tuba tulina gurupu ne geto eringa erinayo groups ebibiina n'owotereka ekigo nekiba kibiina nga kyabazimi nekiba kiri kintu kyonna nga kya groups tukifuniremu obwegasi tukifuniremu amaanyi ngaffe kubanga tulina amaanyi naye wano tewali asobola laga maanyi ge ng'ali atya ng'ali omu amaanyi go gali mu munno ne munno amaanyi ge gali mu ggwe baganda bange bino tunategeera ebintu ebimu nti ffe fenyini tukola ensobi tuba twerinnya tugenda lekera okukola ebintu ebyensobi abagenda okutusapootingako bali balirudde naye bino ebbanga lyonna lyomulaba twetoolola biki kituufu kiri nti omwana wa geto si omuntu omwangu fena mukimanyi era tomala gamulekako sagaliko olw'ensonga ebintu byabikwata mpola ate agala ebyamangu so gavumenti bagalegenda okutuwa sente zaayo netusomesezaako ebintu ebimu etuyingidde mu mutwe kubanga gamba pulezidenti Museveni sente yazituwa nzisako era wakyaliwo ezenkola eziri mu kusengekebwa okulaba nga buli muntu yenna alina okufuna akasente ke kinoomu era nkakasa ababa basookayo nammwe ababa batanagenda mwenna ffenna tugenda maliriza tuganyibwa mu nteekateeka ya gavumenti kasitera nga yajja kuyamba mwana wa geto sijja kwogera nnyo naye kasa jeno e Kampala ne batunuulira disitulikiti yange nga nnene era twagala kulaba kakisi disitulikiti eno tuyinza okugikutulamu ng'ebitundu ebyakutula mu Kampala kuba mu nteekateeka eno tuli divisions 12 eza geto eziri mu nteekateeka eno naye Kampala kutulamu divisions yo nyingi tulina Kampala Central tulina Makinde East Makinde West Makinde Saabagabo Lubaga Kawempe North Kawempe South Nansana Kasangati Nakawa Kasokoso na Mukono ne Mukono nnene buka era nga emuuli abannange geto ziba mbeera z'abantu zemwogeddeko awo geto tebubeera bumenyi bw'amaki bw'amateeka embeera z'abantu ebabeera omufuna mpola abeera ng'abavubuka basinga okuyiiya abavubuka bannabitone ndabe abangu mukuba ku bikonde musamba omupiira muyimba mukola crafts mutunda obuntu tono obwo mufuna ssente mufuna bulungi nze njagala ku eriya eyo DPC tusinkana abageto ku eriya eyo ku eriya y'okumenya amateeka nyisinamwe mukitegeera bulungi kubanza abageto bemmanyi bali abavubuka abayiiya abakolaki abayiiya mukukwatagana kuba mpulidde ba aliwule naye mulina okubaluule ogiteekemu komanda w'ebyenkulaakulana okitegeera
mwera sikyute webeera abeerawo ne ssente si kyekyo kati mufune owa ssente yaliwa His Excellency Yoweri Museveni naffe naye nange n'atanswaza waba mwaŋŋamba nti eri buli lunaku bwe basala ente y'omukono wano mufika era neŋŋenda neŋŋamba General Damulira nti tulina okufuna ente 2 mu mukono. Twebaza General Damulira nemenya kuteesa kubanga balwanye nnyo abalala bonna mu division ez'enjawulo babawadde ente emu ne bagamba bannaye mukono is a special ghetto balina abaana bangi nnyo tulina okubawa ente 2 naye navuddeyo nga mbagamba ne2 tezikyatumala kuba tulina abeekatosi nabo balina kati goma yokka nabo bangi navuddeyo nga mbagamba ku bajeti yaabwe kati batunulire tuwa nte 5 nga mukono disitulikiti etereera fe batuwadde ennyama ya Idi ekyali tekibeerawo ago maanyi ga Mama Ghetto n'abantu bemwalonda mu ghetto bemwampa okuli Mazinga ne Shafiki n'abalala abali mu saidi yeeri enkolagana ennungi gye tulina fe tugenda ne tuwasakira ebintu naye batuukako. Njagala okubagumya nti muzeeyi essente zonna zigenda kutuuka ku akawunti yammwe eya mukono basuubiza miliyoni 10 tezinaba kunookinga. Ekirungi basigintole ba akawunti yammwe mwe bennyini abaggeto okuli coordinator waffe Mazinga okuli Shafik n'abalala basigintole sente bwe zinajja bano be balina obuvunaanyizibwa okuzijjayo nga baga yongeza tena